oli ku lutimbo lw'emirembe Salam TV kulikayo mukumbulamu ko Sheikh obadde otulaga otwawulira waliwo ekika waliwo omuziro n'ekika kakati mu perspective y'obusiraamu ng'obikubyemu ttooki ensiraamu byawukanira wa otyo kakati biyinza okwawukana wano ewaffe mu Buganda wano biyinza obutayawukana nnyo omuziro gw'omuntu kyekika kye naye ate si buli wamu awamu balina ebika tebalina miziro waliyo awantu mawanga nga balina ebika tebalina miziro waliwo abalina ebika ng'ekika kyanjawulo n'omuziro gwa njawulo nga balina kye beddira ate ne balina n'ekika kali ebintu ebyo ngezaako nnyo okukkatiriza ekintu kiri nti ebintu bino bw'oba oyagala obyogere kugenda obisome ebitabo byogerako wano mu Luganda weebiri bw'oba wagenda n'osoma eri ewaffe gye twasomera oba Saudi oba luddawa ebyo oba tewabisoma osoma byeri wasoma eddiini naye ebyo tewabisoma kati bali bwe baba bakuwa ebyokulabirako bakuwa byako kati gwe baga nti mu Bawarabu buli asomye eddiini aba asomye ilmu al-ansabu mu Ekiwarabu kati gwe lwaki bw'olowooza nti bw'oba osomye eddiini na bino oba obisomye si bwe kifaanana genda obisome ogiremu abantu nti nabisomye kino kyo kituufu kino si kituufu naye ng'omaze kubikola ki kati omuziro n'ekika kakati omuziro ngeye n'ekika ngeye naye ate mu kufunctioninga wano birina we byawukanira kati ebyokulya tebigwa mu kika kuga nti kino si kirya nti oba oli yeddira ndiga tagirya ekyo kigwa mu miziro ku sayidi ey'omuziro yeddira ndiga era talina kugirya otyo kati kino ekyobutalya kigwa mu gundi mu muziro ate ekyerinnya kigwa mu kika era kyova olaba baga nti emipiira gy'ebika si egy'emiziro tolowooza nti bakyogera tebakitegeera tolowooza nti bakyogera tebakitegeera wali okiwuliddeko nti emipiira gy'ebiziro emipiira gy'ebiziro gy'emiziro kiraba kitegeeza oli asobola okuba nga yeddira endiga naye ng'agirya ng'omuziro gw'endiga naye ng'agirya naye nga wakika ekyo ekyendiga wabasazeewo okukiri kati waliwo kyenjagala okwongera okunoonyereza singa kiba kiri halaali era naye nakkiriza nti kiri halaali naye n'atakirya kuba saagala kufubutukira bintu ekyo kiramulwa kitya abaffe kiyinza okufaananako kiri ekyomubaka sallallahu alaihi wasallam obutalya nswaswadde ngeri halaali naye kyetaagamu okukola ki okwetegereza kiraba era kati waliwo abeera nga kati nga nze neddira ngeyi ate nengeyi era wano tetugirya ayera ne musiraamu ate teriibwa kakati waliwo ebyetaaga okutunuulira kati nagambye nti omuziro n'ekika waga nti byawukanirawo kati ebusoga waliyo ebika waliyo n'emiziro ate eyo byanjawulo oli ayinza oga nze ndi Mulamogi kyekika kye naga neddira njaza byawukana nga bwenaga nti waliwo amawanga nga waliyo ebika ate teriyo miziro abo tujja kulya emiziro kakati kyengamba nti ebintu ebyo tugende nga tubikola ki buvunaanyizibwa bwaffe nga baduati okubeera nti tubyetegereza tetufubutuka tetulina gye tulaga era tetulina betugaa nti tuteekwa obba wangula tukwate mpola naye nga okuyiga kukyetaagisa lwakuba nti tukutambuliramu gundi kati amannya gagwa nga bwe nkugambye amannya gagwa mu bika era nze ekika ekyange nkugambye sisobola kutuma mannya ga kika kirala
kiraba kubanga obusiraamu bwabirekawo bwabikkiriza kati bwera bwaga litaarafu hulidde kati tewali kiŋŋaana kukola ki kugamba nti ntuma mannya ga kika kiramba sisosodde twandikyogeddeko naye ndowooza yo topiki ya lunaku lulala. Allah natatutonda nga tuli omuntu omu nti ffenna tweddira kimu, ffenna tuli ba muziro gumu. N'Abawarabu bali bennyini bonna si kika kimu otyo era si muziro gumu. Aye namaani atugamba nti litaarafu ensonga yeeyo. Kakati otyo kati kiri kye nakugambye ekyeddiini nti eddiini tetandikibwawo bika. Nabbi era bamuyita annabiyul adnaani. Kati lwaki bamuyita al qurashi al adnaani? Kati adnaani kiina kyekitegeeza mu hayiraka eno ey'amannya g'ebika. Mu hayiraka eraga amannya buli stage buli mutendera butya bwe baguyita, oba kasolya oba lunyiriri oba kati nabi adinaani ate wano baga nti qurashi ate bayinza okubanga waliwo neddaala eddala abdumanafi nga abujahali baga nti mata kunna libani abdimanafi taban ngaganya omugoberera nti twali tubaddeko ddi wansi w'ababani abdulmanafi nga bebatugira bebatufuga. Naam, olidde era mu biseera bya jahiliya ebika ebyo ebikulu mu Makka oba mu Warabu byalina emirimu ku Kaaba nti bano omulimu gwabwe mulimu bwe guti, bano omulimu gwe. Naye tewaliwo hadithi eyagira negamba nti ebintu ebyo bibi oba bivuddewo. mwemuli aya ya inna allaha elimu nisa inna allaha yamurukum an tuaddu al amanati ila ahliha. Ebisumuluzo mubiddize ekika ekikuume egundi ebisumuluzo bya Kaaba bwe buweereza obwo. Naam, sigisomangako gundi eyo mu details naye kiyinza okuba nga bw'oba wagisomako kiba kituufu bw'oba obwoti oba wakisanga nga bwe bakivunudde. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam aga nti alikibajjako aliba mulyazaamaanya ekika ekyo. Then bwe kiba kiriko hadithi ya Nabbi kiba kitegeeza kiba kyongera kunyweza kino kye tugamba nti obusiraamu tebwabikola ki. Kati ne wano mpulira bagamba nti ab'ekika bwe bati bakola bwe bati ewa Kabaka, ab'ekika bwe kiti bwe bakola. Kati ekyo kifaanagana na kiri nti bano balina omulimu ku Kaaba nga mulimu bwe guti nabano balina omulimu bwe guti. Era obusiraamu bwajja tebwabukola ki, tebwabijja. Ekirungi nti okinywezezza ne gundi ne hadithi nti omubaka yaga nti omuntu alikibajjako alibeera mulyazaamaanyi. Abeera mulyazaamaanyi. Kakati njagala nga tunaatera okumaliriza. Waliwo mu ddiini kye bayita dharia naye ndowooza nga sinaba kukituukako ekyo. Waliwo ka point akeetaaga okutunuulira ku nsonga zino zetwogerako zino ez'ebyobuwangwa biki wake kantu kokubeera nti tulabika tutya ffe ng'Abasiraamu kubeera nti tuleeta ebintu nga tebirina nnyo makulu ne tutandika okutawaanya abantu nga tugamba nti eddiini yebitutuma ate oluusi ogenda okubisanga nga eddiini tebitutumye. Kane tufuuka nga ba confusing agents, abantu abali awo batabula butabuzi. Abawalimu nga bwekibeera nga kizze waffe ku bawalimu ate kiba kibi nnyo. Nze ekigambo ekisinga okunkanga ye muntu okugamba kyobola ebintu by'obusiraamu nze byantabula. Anti ffe tulowooza olwo abeera zze mabega miles impitirivu naye nga ensonga evudde ku naye nga omuntu ekintu kye baleese ekimuviiriddeko okugamba bw'atyo ogenda okitunuulira mu busiraamu nga sikiri gundi, sikiri mu biri wajibaati, kiri mu biri sunan, tekiri mu biri haraamu.
kiga kiri awo naye nga bakyesibyeko ne bagamba nti tukifiirako. Kiraba kakati okujjako nga balina gundi abamu ababireeta ebyo nga balina interest ez'enjawulo zetutamanyi agenda. Akati omanye ebintu ebimu bibaako oluusi motives. Kakati bw'obala mu myaka giri egy'ekyenda zino jamaati ze tulina ezaffe mu busiraamu mwalingamu abazikulembera naddala zino ez'amasail. Kati abamu Allah subhanahu wa ta'ala yabatwala. Kati waliwo abalabawo vacuum ey'obukulembeze gundi yavaawo naye kakati eyo group ani agamba nti ani gwe baga nti gundi ayogedde. Tisobola kukitwala ekyo ekampambewo kali ebyo kubanga omuntu kati ffe mu kusoma kwaffe n'emyaka olina ebintu byotunuulira n'ogira bwati. Lwaki buli muntu olaba nga kubanga ffenna tujja nitusomesa. Kati abamu tujja wano netusomesa ku Salam TV, tugenda mu bibiina netusomesa, tugenda luddawa, naye byetusomesa biba tebirimu mugaso. Lwaki tetubeera nnyo nagundi egamba nti kano kateekwa okusaasaana mu bantu bonna? Lwaki oli buli kayoge nekuola obuluusi nga tekaliimu nnyo ogundi eri awo kateekwa okgenda mu bantu? Kiki wagambye nti omuntu ayagala okwawukana alina byakola era bikulaga empisa ze. Why kuloza nti ekyo just gundi gamba nti eddiini yennume nnyo. Lwaki tokwata ebyabalala? Ekyo okwata ebyabalala. Lwaki gwoyita noga nti munkwate? Kakati ffenna tusobola kubeera nga baana bato. Yes, mubaamu gundi naye musigaana bw'oba oyagadde ekyo nga kyoyagala, naye gira waliwo ebintu kati biyitirivu abantu bye beetaaga okumanya. Kati gweokimanyi waliwo akatambi katambula nnyo abasiraamu bangi ne kabanyiiza. Waliwo omukyala musiraamu wa poliisi, mugezi woba wa traffic oba waaki, alina akagundi keyagira. Nze ekyo tekinkwasa nsisi kukyogera. N'agamba nti omulimu guno gubakola ogwa poliisi waliwo simanyi bayita kawunyemu. Balina akamashini kebassa ku muntu, abantu bayimiriza abavuga emmotoka ne babasaako obumashini balabe alcoholic content eri mu musaayi gwe oba mu mubiri gwe. Naye yagamba nti 60% nkwotinga kyeyayogera ku bantu abo bataddeko obugundi obwo 60% obulaga positive nti buli positive 60% baba basiraamu. Kati abasiraamu ekintu ekyo kyabayisa bubi. Era bangi baŋŋamba nti banyiiga bakola ki. Naye mutunuleko ne sayidi endala. Mutunuleko ne sayidi ki endala. Ekya percentage nze ku lwange si kyekikulu ennyo. Naye ffenna tukkiriza nti wali abasiraamu abanywa omwenge. Naye omwenge tugwogerako ddi? Tuguwa attention ki mu society ya mu samonisi zaffe? Gwafuuka lifestyle nno. Ati tugwogerako. Oli omusanga nga tagunywa naye ng'agugula. Anti kyenkugamba nti ekintu nga obusiraamu bwakiga naye nga n'okukyogerako temukyakyogerako. Tuli ku ebyo. Nga wegamba nti simanyi mukyaliko kigira gundi Katonga ajjula. Buli lw'obeera ng'olina ebintu by'olina okussaako omulaka n'otabissaako omulaka n'ogussa ku birala, bino biteekwa okufa. Biteekwa okufa. Abanywi ne beeyongera. Yes. Era nze oli yakyogera musiraamu anti ate yakyogera mu bulumi. Mu bulumi.
era nagandi ng'ekisibo kino bwe kituuse tubadde era omulimu ogwo tugukola naye nga enamba eri wansi mugende bwe mutyo okiraba byayogera ayina bwino we yes records ate gwe amuwakanya tokola mulimu gwe tolina gundi tolina save nga yiye kati nga bwe nkugandi nze percentage si gye nfaako ennyo eyinza okuba entuufu eyinza obutaba ntuufu naye tweddeyo twekyekinge kati ffe ng'abasiraamu twali badde oluvannyuma lwa gundi etuddayo nitwekyekinga mu samoni zaffe mu bye twogera egundi etugiwa attention yenkanawo omwenge guyitiridde naye tetugunyega ate guli buli wamu n'abaana abatambuza ebinyeebwa bano abagira egundi abatambuliza mu bibbo oba mukyebo nsenera ku binyeebwa mixinga negundi entungo biki ebyo batunda omwenge bawa nabwo obwo obugundi obuveera yes abaana bagukukusa bagutwala mu masomero wangi bagukukusa bagutwala mu masomero kale eyo gye bagutwala abaana abasiraamu tebaliyo egyo emyaka temugimanyi naddala egya secondary adolescents myaka gyaki yakugezesa kati ono aguleese bw'abeera ne munne omusiraamu wuwo atandiikiriza olwo ebyo tubimanyi tubifaako tetubinyega twatakinga oli talibiya ewaffe kukuza abaana kufaanana kutya kati tukeera kufuluma genda kukola abaana bebakola ebyo kati abasiba ku kyalo balisiba ku tv kubeera na remote nabiki nakutambula ku kyalo tubalondoola kali bw'abanga akaveera ako yali yakata mukwano gwe yakamunywesaako eri egindi mu ssomero gye basoma mu Kisoro olwo atandise okimanyi nti ayinza okutandikira awo nakontinuwinga gwogenda okumulaba ng'ali ku kyebayita addiction nga n'okugumujjako naye waliwo ayinza obutagituukako n'abeeramu ne control kale ebyo nze omukyala bw'avaayo n'aleeta message ng'eyo ebyo binga nti naye ng'akizaayo kiri nti yo attention yaffe focus ku nsonga eyo gy'ayogerako focus gye tugitaddeko yenkana etya okiraba omwenge guyitiridde kaali omwenge bwe guyitirira ripooti yali oba yansi yonna ng'egamba nti Uganda mu kunywa omwenge yakuna subhanallah mu nsi yonna kubanga eri amawanga waliyo amawanga mangi naddala ag'abazungu bwe baga nti ebintu ebyo omwenge bagukkiriza abantu oba myaka 18 bafuba nnyo okulaba nti bano abatannagiweza tebakola ki tebanywa owulidde n'amateeka gabeerawo nabiki kati ng'ebyo byogamba nti bakusanga ng'ogira pamiti bagisazaamu oba obubonero bw'olina bajja babusalako bayinza okuba bakuwa obubonero 10 nga bagikuwa ne bakusanga ng'onywedde ne bakusalako 10 ne baddamu ne bakusala ne bakusalako 10 kituuka nga baga nti oli ku 0 gundi gireete tojja kuddamu kuva mu motoka ate tosobola kuvuga motoka nga tolina ki kati balina controls ewaffe teziriyo kiraba naye kyenkireetedde ekintu ekifaanana bwe kityo nti buli lwabaawo ebintu byolina okussaako omulaka n'otabigussaako n'ogussa ku birala wabaawo ebifa vacumu esigale eno ng'ate ebikulu okusinga biri tudde ku bikulu tudde ku bintu ebikulu tusobole okukola ki Sheikh tuwunzike kakati tuwunzike nga tugamba nti ffe okusinziira mu njigiriza y'obusiraamu tufaayo nnyo fe abasiraamu tuteekwa okufaayo ennyo ku biki abalala bye batwogerako kale bwe tuleeta ebintu ntugw ebyo ebitategereka ebitabula butabuza abantu tulina okufaayo I don't care attitude si yaffe si yaffe bingwe enkoto kakati omubaka sallallahu alaihi wasallam lumu lwali lunaku ndoza lwa Eid ne wabaawo abahabasha
ne baleeta emizannyo bagita hiraba gibanga bantu babanga bazanya naye nga balinga abazanyisa ebitala kumpi kwetema naye nga tebatemagana. Okiraba kakati ebintu ebyo waliwo emizannyo mingi bigifaananako naye bino nga kuzanya bigwo kuba ebigwo okukolaki bino ebya kungufu biki mu mawanga mangi gyebiri. Kakati basahaba abamu mwana wattu ne balabanga ekintu ekyo ekitasaana kuba baali bakikolera fi masjidi rasuli sallallahu alaihi wasallam abagundi abayemen abahabasha. Era Aisha agamba nti omubaka yambuuza nti oyagala okulaba, namuga nti njagala okulaba. Kakati nayimirira naye ngaamusiikirizaako bw'ati kubanga ndowooza omubaka yali muwanvuko okusinga oli naye ng'alaba paka lwe yabiraba n'agamba nti nkooye, n'agamba nti omatidde nti namuga nti genda. Kakati naye bano abaali balinga ababiwakanya omubaka sallallahu alaihi wasallam yabagamba nti njagala abayudaaya bategeere, abayudaaya community endala sibe basiraamu, njagala abayudaaya bategeere ne musiraamu nabwo mulimu okwetaaya. That means nti omusiraamu abeera concerned ku biki bye boogera ku ddiini ye, tamala gagirebu. Bamanyi obusiraamu kubeera oti kunyigirizibwa, tewali kussa, tewali kusanyuka, tewali. Omubaka yaga nti njagala bali bafune message nti eddiini yaffe erimu okwetaaya. So ebitwogerwako tulina okuma bitukwatako. Nze sifaayo. Hadithi njikuwadde n'ebirala bingi. Waliwo kirala kikyenyinza okuwaayo ya rabbi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yalina be bayita abannanfuusi mu Madiina. Teri yali asomye ku ddiini atawuliranga ku bannanfuusi mu Madiina abakulemberwanga Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Naye abannanfuusi abo baakola effujjo mu busiraamu, babeera n'abasiraamu nga bateesa ebyama byabwe. Abasiraamu balina abalaba abaagala okubasaanyaawo, baagala okubalumba. Mu nkiiko babeeramu bw'abasiraamu, bo bagamba ffe tuli basiraamu, bye bafunye byonna ne babitwalira bali abalabi, ne bateeka obulamu bw'abasiraamu mu ddenje etayogerekeka. Kiraba? Kakati bali abayudaaya bakolagananga nabana abannanfuusi. Abayudaaya ne bakolagana ne bamushirikina bali ab'e Makka. Kati gundi group 3 chain ya erimu gundi 3. Kiraba? Naye bano ba munafiqun bo batambulira muli ddala mu busiraamu, basala nabo, n'olwekyo they are traitors. Era kyova olaba bali backstabbers otyo olw'okuba bali abayudaaya tebaali bannansi b'omwo, omubaka yeegatta n'abannansi b'omwo bo ne babagobamu. naye baba nanfuusi n'atabagoba, anti bo baali ba mu Madiina. Naye ate bo olw'okuba baali ba traitors, baali bakakatibwako ne mu mateeka gaabwe gennyini okuttibwa. Era basahaba ne baga nti abo twali basse kubanga balya mu nsi olukwe. Balya mu nsi olukwe. Naye omubaka yabagamba nti abantu bajja kugamba bali abalala batali basiraamu nti Muhammad yaqtulu ashabahu, atta banne. Kubanga bo kuno kungulu baga nti ffe tuli basiraamu. Era ensi kyemanyi. Exactly nga bw'okireese. Ensi kyemanyi. Kakati omubaka yali badde nga nze sifaayo ku bali abalala nkola kituufu. Nze nkola kituufu. Naye yaga nti sayaquluna anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. N'ebirala bingi bw'oba wagenze ng'osoma ebyafaayo byaki. Kati bebigambo bye tuba tufulumya n'ekyo nakyo ka element kabeeremu. Sheikh,
obunzise bulungi. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Message tugifunye. Waliwo more pressing issues ebinyigiriza eddiini ebisinga ku bye tussaako omulaka. Ate n'ekirala tulowooze nnyo ku byogerwa ku ddiini yaffe. Kubanga eddiini yaffe tuli ba custodians impozi. Kati bw'obeera custodian nga tofaayo nti bagyogerako ki, obeera mubi. By'ebigambo bibiri ebisembyeyo. Sheikh barakallahu fiik. Ndowooza tuwunzikidde awo olwaleero okwawula ennono, empisa, enkola n'eddiini, okudrawinga olunyiriri wakati awo. Endowooza tujja kugira tubikomyawo kuba tebiggwayo. Tubiwa programu endala emu babbiri era naye at least ebyo. Alhamdulillah. Era kyemmanyi abadde attentive bayizeemu. Sheikh tuweyanza nnyo era tusuubira nti abadde batambula naffe okuviira ddala eri mu misomo egyayita tulina kye tufunyeemu. Oyinza obutabitwala byonna naye beerako nebyo londobamu ate otandikira okwo okwongera okuyiga. Kuyiga kungi tekuggwaayo naye yogera ng'oyize era ng'otegedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.